Ku ssaawa 2:10 Kkwaaya yabadde yawudde dda amaloboozi nga banekaanekanye mu byambalo ebijjayo obuwangwa bwabwe obw'abatoolo etandise okulya mu ndago n'amaloboozi amaseeneekerevu nga bweyimba ennyimba ezitendereza n'okusuutasuuta omutonzi. Olw'okuba nti ekitone tekisosola mutona mukulu, muno mubaddemu abaana abato ddala nga bano bayimbira waggulu ng'ennyonza nga kuno kw'otadde n'abatuludde mu myaka. Bano obwedda bakola obyennyimba nga n'abebivuga bwe bakola ogwabwe, era ku nnyimba ezimu obwedda ebyokusinza obivaako n'owulira ensengeka y'amaloboozi nga mwetobeseemu entambuza y'ebivuga ey'ekikugu gwe wamma n'owoomerwa. Albert Muyomba ngono yabadde omutendesi era abadde omuyimbisa w'olunaku tuwayizaamu naye okumanya ekinyusi kya Kkwaaya eno n'alutuviira ku ntono. Twatandika practices zino ng'ogwokusatu guggwako ne tutandika n'okusunsulamu abayimbi. Twakozesa nnyo abayimbi abaliraanye Fort Portal olw'embeera y'essente n'obudde obutono, era twakozesa parishes eziriraanye ne institutions omuli abasawo, omuli Mountains of the Moon University, omuli seminaries ne choirs eziri around Fort Portal. Twatandika n'abantu 700 ne tugenda nga tukendeeza omuwendo okutuukana n'omutindo gwe twagala era ne tukoma ku bantu 300. Ono atubuulidde ne ku kusomoozebwa kwe bayiseemu okutuuka ku lunaku olwaleero, kyokka talemye kwebaza Katonda abasobozesezza. Yali inconsistency y'abantu ng'abantu olumu engeri abantu gye babeera ne families, abayizi engeri gye babeera n'ebigezo nga oluusi tebabeerawo nga kituzaamuko emabega, naye twafuba okulaba nti abaliwo bo tubayigiriza nti bannaabwe bwe banaaba bazze nga bayigirako okwo. Then n'ekizibu ekirala financing Kkwaaya eno nga mwe mugirabye tekibadde kyangu kuba na ssente gituusa ku mutindo ogwo, naye Mukama atusaasidde ne tukola ebintu ne bivaayo bulungi, twongere okwenyweza mu ddiini. Kino kyonna kye mulaba wano abantu namungi w'omuntu azze wano olwaleero kiraga nti eddiini yasigibwa mu bajulizi ba Uganda, ddiini y'amaanyi. Tubeesige, tusabe eri Katonda nga tubayitamu, bajja tuwa ebyewuunyo, bajja batuyambeko ne ku nsi yaffe nejjudde entalo, batusabire tube nga tuli mu mirembe. Abamu ku baana abato abayimbiddde mu Kkwaaya eno nga bano bali wansi w'emyaka 16 twagadde okumanya ekyabasikiriza okuyingira mu Kkwaaya ku myaka emito. Kkwaaya eno nagiyingira nga ndi ku ssomero, nga mpulira baseminaryo bannange bayimba bulungi naye nga nange ndaba ekitone nkirina nsobola oyimba naye nekinsikiriza oyingira mu Kkwaaya. I saw other people singing and I was interested. Then I joined the choir. I like praising God through singing, and most times when I'm free, like I'm emotional, like sometimes when I'm angry, I go when I sing like. Kyokka bano bakubiriza bato bannaabwe wamu n'abazadde okwagayisa abaana eddiini n'okusitula ebitone byabwe. Tomala budde bwo agenda kuzannya kakebe, kuzannya biki, tula wansi funa kintu kyosobola okukola oba kuyimba, tutumula talenti yo. Baabamu ku bakyala be tuwayizaamu nabo baliko obubaka bwe bawadde bakyala bannaabwe ne batubulira n'okusoomoozebwa ku bayiseemu. Abakyala tulina obuzibu bungi, obeera onosanga oli lubuto, oba olina bebi, oba olina ebikukwata bingi. Kati abakyala baba tebasobola okuba perfect mu kuyimba. So I encourage all parents to be role models, to show their children what they are supposed to do. Omuntu ayesimira najura Kristo rwerayo nachwe komozo amaloboozi n'amaseeneekerevu ago g'owulidde ge maloboozi agatuyimbidde olunaku olwaleero wano ku kiggwa ky'Abakatuliki e Namugongo nga tujjukira abajulizi abaafiirira eddiini gye buvuddeko. Kale nze gye wali nabo weese bino bye nsobodde okubeera nga nkutuusaako olunaku olwaleero, naye kye nnyinza okugamba nga sirina kusiibula nti abantu bano batrainingidde oba batendekeddwa emyezi 2 gyokka ne basobola okuvaayo n'amaloboozi gano amaseeneekerevu g'owulidde ate nga baakoma okujja mu kifo kino emyaka 25 emabega. Kankutwasa munnange Richard Mwanje naye akwongereyo n'ekitundu ekirala ng'akulaga ebyo ebimu ku ebyo ebibadde e Namugongo n'abantu abazze olunaku olwaleero.